Besigye is a doctor. Professional. Yaweebwa omulimu ngali myaka 20 agakaniki. Asobola okudayira naweebwa omulimu. Besigye asobola okuweebwa omulimu gwonna mu UN. You said mukazi we gyakolera buli wamu naye eggwanga liri muluma. Okumanya limuluma yaleka n'omulimu nga mubuka muto e Kenya ogutate gufunwa muntu. Omuntu yavuire ku nnyiri ng'asomye talina ngatto n'abeera Nairobi mu flat ali mu Aga Khan hospital asula mu apartment sose ziri musanga waka afuna omusalo gusobola muzimbise kalina e Kampala yavaayo kitegeeza yali alumirira eggwanga. Seza bano be bamuyita anedda sese tayitwanga yajja buzi. Abantu abasinga obungi Kaguta tayitanga ku bantu. Yatandika kintu kye mwabalina endowooza mwe mulina okulumba kubanga okuyita oba okakiddwa era wajjanga buli muntu yenna yajja mu nsiko yasiŋŋandanga nnyo resistance. Why you came? Why have you come? Tocha yabeerangawo mu training esooka bakutunuulira oba osobola okuddayo niyo bayita mu mbeera eyo yonna ne basigalayo. So tewali welcome tusanyusa okulaba tuulaawo. No, hasiness yokka yasiŋŋanibwa era abantu bamu nga bejjusa lwaki nkoze eki ngenze. So Besigye tiyajja mu nsiko nti kuba yayitibwa, tiyajja mu nsiko nti azegaggawala, yajja kulwanirira ebyo bye twogerako ebyali bikyame mu ggwanga Uganda. Bangi nnyo Papeko Sikuteesa agamba asoma kako sini yafo bamujja mu mmotoka ne bamuvulunga mu bitaba n'afuna omutima ogamba nti bano abasajja tulina obbakola ki. Kakati bwebanga twasobola okugamba nti tuze tuyigira ku bakulu baffe ne bakitaffe nti waliwo embeera eyali embi. Lwaki ate tuddayo ntujulira nti ate afazaaliko yaddeko ng'omubi omweru. Nze yalabako ku gavumenti ate ngira nti ate ziri zaali beto okusinga ku eno. Yes, nazirabako tebazimbuulira. Nakubuulira mutabani Ssekajjako lediyo wano omanyi weeri awo navuganga Beringi 76 nekka wansi wa Mbaraka kuliko emmotoka 3 zokka. Sergeant oba yali sergeant ya brigade yasulanga wali wansi ebasajja basobola ku advanced zaamini alina omukazi mulungi muyitirivu afudde atunda switi yawo mumaaso ga State Square afudde atunda switi yawo. Beautiful lady. She was a girl by that time. Ekitabo kyasoma tewali amanyi tayito yakyo, ekyokubiri tewali amanyi peegi kwali. Kaguta mu bintu byonna Katonda bwe yali atonda omuntu yamutonda nga buli muntu ayina kyayina okuba mu nsi. Kaguta Katonda bwe yali amutonda kyali kyeyamutondera era n'akikwata. Kyova olaba nti abadde successful mu bisinga obungi. Sigamba nti abadde afuga bulungi nsi, nedda. Tabadde kufuga nsi eno Uganda nti agifuze bulungi okumala ebbanga lyonna, wabula yagwa mu kiti kyekyo Katonda kye yamutondera okubeera. So kati akola ekyo Katonda kye yamutondera okukola. Yes. Nsonga lwaki afusobodde okufuga Uganda myaka kati 4 naye nga tagifuze bulungi. Aha, Uganda gifuze bulungi, tewali nsonga yonna mu Africa. Katonda mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwongere Lukwata asangibwa eKyaggwe e Mukono. Kola ku bizibu bino wammanga okutereeza amaka, ensonga z'omukwano, obufumbo buganye, ezzadde eriganye, oli mitala w'amayanja, empapula zaabula, okutereeza lubaale wa kika aganye, balongo be bakuluma, oliko eddogo, jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo. Aneetaaze nsangibwa Kyaggwe e Mukono, oba yita ku nnamba z'essimu zino wammanga 075000411 oba 078010046 ni ku WhatsApp kweri. Totya lugendo nga tonnalutambula. Kale wonawo sinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ku MS Media nkubuuzaako nti wasiibye otya. Afunye okusomozebwa okw'enjawulo, ofiiriddwa, olwazizza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde. Asootoka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nze Matiya Ssekanjako. Nina Haji Kizito Muhammad Kaloole. Otugenda okubeera nga twogera ebigambo olunaku olwaleero muna NRM muna byafaayo kasooka kubuuze tutandike okwogera ebigambo. Haji tukwaniriza.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emirembe gibeere gye muli mwenna abatuuliza abatulaba n'abanatulaba oluvannyuma ennyo n'abanatuuliza oluvannyuma mu nsi yonna gye muli Amerika, Bungereza, Latini, Canada, bato bange mwenna abali eyo ne mikwano gyange ne bakulu bange ne baganda bange mbatumiddeko naye eggwanga mulisabire teriri mu mbeera nnungi. Kyensengi nalibadde nga bwekulamusa kwange bantu basemere eggwanga lyaffe Mukama Katonda aliteekeko omukono ogw'ekisa asse okutegeera okwenjawulo eri abatukulembera naffe ababagoberera n'ababawa ku magezi n'ababagoberera eggwanga ne basobola oliteeka mu direction eyalibadde nti eyeetaagisa eneeyamba baganda baffe betujja okuleka emabega ne batabani baffe ne bazzukulu. Kuba lwaki njogera ekyo sekanjakko olimu oyingira breakfast bwe luba lunaku ofuluma okuteekateeka breakfast tegeeza essaawa emu ey'okumakya ozuukuka. Bwe mbeera nze n'abatufuga n'abagenda mu maaso tuyingira obuliri oba tutandise okufuluuta so kitegeeza tufuluma ensi mu myaka. Oyinza okunsoka okufa ng'omwana naye bagandi ng'agenze muto nnyo naye bwe mba nfudde nti nze atwalirizza Mungu amuwaddeyo so tulekere ensi eno ebinaagiyamba batwogereko ebirungi setunoonya kugamba nti twaleka likodi bwatu bazireka naye munaleka likodi nti yatta nabo mweziri tubalina mikwano gyaffe nate mulimu abalamu ne baleka likodi nga tebannafa kuba likodi biseera bisinga obungi etera kubeerawo nnyo nga ogenze ne kunsoberako ng'okyaliko naye likodi ebiseera bisinga obungi bazigwogerako ng'okoze eki ogenze so kyekyalibadde bwekityo sijja kusukkawo nnyaawo. Tweyanze nnywaji wetujjidde bingi ebiri mu Uganda ekisinze okukwata abantu omubabiro kwe kusiba Dr. Kizza Besigye okuva bwe bamujja mu ggwanga erya Kenya ne bamuleeta mu ggwanga erya Uganda naye enduulu ebadde nnene opposition essaawa 8 oluvannyuma lw'ekyo President Museveni yafulumya ekiwandiiko ku kyo nga addressinga okusingira ddala abazzukulu era bwe yagamba fellow Ugandans especially abazzukulu. I have seen the concern by some Ugandans regarding the demanding of Dr. Besigye for the very serious offences he is alleged to have been planning. If you want a stable country, the more correct question should be, ne Dr. Besigye bamukwatira ki? Why was Dr. Besigye arrested? The answer to that is a quick trial so that facts come out. Otherwise, you are promoting insecurity, which is very dangerous for the country. Nobody in the world can easily give us lectures on reconciliation and forgiveness because that is part of our doctrine right from the 1960s. Cha President Museveni. Tewaliwo ayinza kumuyigiriza ku mbeera ya kutwala mu bantu bulungi n'ebisigaddewo ekintu kyakyogerako nnyo. Bagamba nti right from 1960s ekiwandiiko kye ne kikomaawo. Ekibuuzo kyange kisooka ewuwo Dr. Besigye wanjawulo ki ku opposition leaders abalala nga President Museveni asobola owulira enduulu okuva mu public era n'abagamba mpulidde okukaaba kwammwe n'okulaajana naye mu byonna mwali badde mwebuuza lwaki baamukwata, lwaki President Museveni akyakuumidde Dr. Besigye munda nga n'olwaleero ayita kokasi ya NRM batwale ennongosereza mu tteeka ly'amagye baddemu batondewo kooti y'amagye abamu nga bagamba nti ayinza okuba nga azanya delaying tactics okumuzzaayo. Ekyalibadde katuddeyo manyi bw'otomanya byafaayo toyinza kumanya wooli toyinza kumanya woolaga. Nelson Mandela mu 1964 ndowooza yakwatibwa yasimbibwa mu mbuga z'amateeka ne banne bangi wabula yali omuto kubo ate si yali akulira ekibiina ekyo baliwo Bambeki Oliver Tambo n'abalala naye baamulonda ng'omuvubuka omuvumu okulembera olutabaalo n'ebigambo byonna bye yali ayogera bye bigambo Museveni bye yali ayogera by that time bye bigambo Amin bye yali ayogera by that time. Samula Masero
omu ku baddalingi ba President Museveni y'omu ku baali balwanira eddembe ly'obuntu mu South Africa, si Uganda, si Mozambique, si wa. Idi Amin yateekawo n'akafo kali baketa Cape Town kali awo ng'ewawava munno ng'akantu ako akabuddemu obulanezi bw'eddembe era yakolerangawo n'embeera nga nti wano ntujja kusinziira nti tugende tununule South Africa. Yali dictator, yali buchaman nga bamuyitako, naye yali alumirirwa abaali abasibe. Niye abaali babasibye baali bakiraba, baali tebakiraba. Mandela yali mubi nnyo. Thank you very much. Olwaleero Museveni nkawa gye wakaabangamu ng'okaabira Mandela ng'asibiddwa mu bukyamu naye nga yasibirwa mu mateeka kuba bamuteeka mu kkooti era yavunaanibwa. Tekitegeeza mbu oba ogeze mu kkooti oba osibiddwa mu butuufu. Kkooti kkanga baana era kkooti osobola ogikozesa mu bintu byonna n'osiba omuntu nga bw'oyagala ng'omusibidde mu kkooti era n'ogamba abantu muvunaanidde muki naye kkooti ng'ogikuriyetinze mu bumenyi bwaki bw'amateeka. Mandela yali akalaki yali alwanirira enfuga gye bafugamu obubi, bantu fagulibwa bubi, bantu battibwa, naffe netukiraba n'abaki ba Stephen Biko bonna baafa ne ba Museveni ne beega tujja kununula South Africa. Yali amusibye yali akakasa nti Mandela muki ne banne era beetaaga kufa. Naye bwe yayimirira mu maaso g'omulamuzi yaga nti sirwanirira nze nwanirira gwe. Omulamuzi gwagamba okulwanirira muzungu nga bamutadde mu maaso g'omulamuzi yakkiriza. Bano banne bamugala weegaana emisango naga kale naye bwe yatuuka yaga nti emisango gyonna mituufu naye nga okubasukka mu vvi balina kuwanikibwa. Kalabba yesi yakkiriza awanikibwe. Kakati ffe abaali eno nga tukyali baana bato nga tuwuliza bakitaffe bakaabira Mandela. Mandela yali mutuufu. Abaali bamukutte abakabbulu yali mubi nnyo. Lwaki? Yali yakubye ettooki yamulisizza mu bantu abalaga nti bannaye nti tulaga wali. Agamba gwe bateeseewo mateeke n'ekkubo lyaffe lyakolebwa dda koolaasi wetugajjawo tujja kutuukawo tukola ki? Wetwetaaga ng'abazungu tebaagala bantu akigambe bantu abo. Era abantu bangi nnyo bajja ku makubo baafa South Africa. People died day and night. Ekyo kikyafaayo kyensooka okukulaga Besigye kyafaanana. Besigye amenye likodi nga tannafa. Omu ku basinze okusibibwa mu nsi yonna. Gavumenti gye yali temusibye n'emuvunaana emisango tasingwanga ku musango. Kyanga batandika kumusiba. Naye emisango egisukka olwa 10 n'omusobyo weegiri mu kkooti. Lwaki gye tegimutwalibwa mu kkooti ne gimusinga before? Guno omukusango gwa Besigye bw'abanga yali mu gavumenti yange olukwe asaana akwatibwe era avunaanibwe. Naye enkwata yeefaanana etya? Besigye okufubutuka wano ogenda e Kenya yayita ku airport. Besigye tagendanga mu Gomesi nga luli wabula yalinnya ennyonyi ne bamanya nti Besigye agenze afulumye n'eyamukonderamu amumanyi nti yono kifeefe. Kiiza Besigye ne bwaba tatambule na passport era omutegeera nti ekiiza Besigye kitegeeza yafuluma mu butuufu. Bw'afuluma mu butuufu yali agenze kulunkinga katabo. Kale yagenda okusinkagana mu bikolwa by'ebyokala bye yateeseteese nga gavumenti bwetunnyonnyola. Lwaki mwamuwamba? Besigye mwalina obusobozi obumukwata kuba gavumenti eriyo mukwatagana. Tuli mu East African Federation. Omukulu tumusanze. Gavumenti ya Kenya ye mulinako obuyinza okumukwata mu meeting mwe yali n'emmundu ze yalina. Tiyalize na Kampala. Annyonnyole gavumenti ya Kenya bwali mu Kenya n'emmundu zimusangiddwa nazo. Awo gavumenti ya Uganda we yali badde eyingira ennyo okumanya mu mubuuzi alyoka ayogere nti obadde ozze kujjako gavumenti yange nga luto oba obadde zze kukola ki? Era ansa tezaali buzeewo. Naye mwamukwata kye bayita ekimpatiira ne bamuzza. Si yasooka okuzzibwa. Bazira bamuzza mu 8 yafa. Bamuyita ono Magezi yakomezebwawo omusajja omusoga. Bamuyoola. So ezo gavumenti bwezi bwezikola ki? Ebintu ebisinga obungi mubirabanga ebipya. Byeddiŋŋanye bweddiŋŋanye. Kigambo kiri kyatugamba it's not a mere change of guard, it's a fundamental change. Ekyo si kituufu.
abawangalidde ku mutala tulaba nga kyali kituufu ng'okyogera mu bikolwa kiganye ebyakolebwanga banno olwaleero obikola bwoba obikola abantu kibala nti bakaayana balaajana tebalaajana tebukiiza Besigye bamwagala nnyo bakwagala nnyo kuba ekisookera ddala mu abazzukulu pulezidenti mulina omwagala ennyo olw'ensonga temumanyi era bw'aba adressinga asooka lwaki abadressinga temumanyi omuzungu agamba bw'oba okweka omuddugavu ekintu kiwandiike Ssekanjakko nsobola okuwandiika ebbaluwa nengikolekera nengenda nengamba nti ananzira mu bigere bwadda gimuwe ng'ate ngiteese mu bbaasa nga sigisibye n'ogiteekako emitwete naye omanyi kye beetegeeza omwana Ssekanjakko tomwesembereza wonna weeyingirira mukole ki mugobe General Manager oluyingira bw'ati n'omwaniriza ate gwe baalekera obubaka nga n'essanyu likola ki olusimbayo ebbaluwa Mr. Ssekanjakko yes please can you pack the thing and vacate ate kikimuze nti yali fuluma sikwetaaga kuba tomanyi kakati mwenna abazzukulu musoma ne mwogera oluzungu n'okuluwandiika naye temumanyi ebyafaayo by'eggwanga Uganda temubimanyi kyova olaba nti ababimanyi essaawa eno balabe baaki balabe ba gavumenti Uganda tebankona mulabe tewali muntu ayinza kubeera ku mulabe wa Uganda balabe wa gavumenti mu 1981 Obote mu 80 bw'atandika okutandika okuyiikira gavumenti okutandika okufuga gavumenti yajja wano ng'abasinga obuli tebamwetaaga ffe ng'Abaganda twali tumwetaagira ddala oba yalikoze ebirungi ebifaanana bitya naye twali tumulabanga muki ate yagamba ekigambo nti bwennakoma wengenda okutandikira tujja kusonyiwa tetujja kwerabira ebyo ebigambo bisigalawo nga weeraliikira gw'obigamba kakati Abaganda tebamukola ki Abaganda bwe batamuwagira omukulembeze yasalawo okumuggulako olutalo era n'alumuggulako mubo mulimu banne abatali Baganda abava awamu naye abamwegattako ne balwanyisa gavumenti y'Obote neekola ki ne bakomawo nga mubo tulinamu abantu nga ne maiti zireka okufuga historical command omanyi ekitegeeza the ICE security command omuntu atagenda kusangulwa mu bitabo by'okomandinga amagi ga UPDF baali 6 Kaguta number 1 Tumwene number 2 Rwejema number 3 Salimu number 4 Tunyifuza number 5 Tadeo Kanyankole ndowooza bali 7 oba kuliko ne Matayo Kyaligonza like that abo ne bwe bamayiti Tumwene olwala kyali ku command tatagenda kuvaako mwene ara naye aba bantu abo wagenda bonga ba Luganda tekuliko Muganda simumenye oli nani olwaleero bano bakize Besigye bateeke wabbali abo bali Kameme naye bali bannannyini Kinyusi mulimu bannannyini n'ebinyusi Biza Besigye yakola ebintu binene nnyo tayinza kubeera mu kirasi ya Paulo Kagame yali omuwandiisi w'ekyama ng'abega basirikale bokka katoyinza kumuleta kukiza Besigye toyinza muleta kwani yes tukisoboka batujifunza bannannyini kintu are you still together with them ekibuuzo kyoba onyonyola abazzukulu nti bano be najja nabo sikyalirabo lwa nsonga eno lwaki babi bayaye badde emisango ate ayagala okujjako lwaki tunyefunza ali bweru tunyefunza abavubuka baagera mu kooti masa abaasalibwa nga bavunaanibwa okukuba mbuya barracks baasibibwa yali wakomaniga yali tunyefunza ali luddawa ekibuuzo ali luzira alisemba bule lwaki bano byeyakomandinga bali munda ye ng'aliwa lwaki Kiza Besigye bwotulaba tulaga nti abadde akomandinga bano ye ali munda kakati naffe twetunulemu ng'ekibiina twetunulemu nga bannannyini kibiina ne komandi nga bwetambula twebuuze tuli batuufu nnyo banaffe tulina ensobi bwe tulina tulina ensobi tugira adressinze tutya nga President Museveni si kujja adressinga ng'eggwanga
sooka gya addressing nga banno NRA stroke UPDF with NRM kuba historical banno lwaki tokyali nabo kubanga bwe mba mutandika kampuni mulina minutes zemukuteekawo ne memorandum of understanding ne muziteekawo n'ogamba nti gwe director ED executive director ono ajja kubeera operations ono ajja kubeera accountant ono wa finance kampuni etambula kampuni bwekula mutuula mwenna nemuga kampuni ekuze naye mbadde tulowooza mbadde nina ekirowoozo nga gwe ED twaliguddewo ku kampuni ennene accountant baleeta ebyo bagali kampuni twaliguddewo nitulindemu sooke tulindemu katono tuwongere okuwongera mu kino kampuni ebadde ebulwamu masiini gundi ne gundi ejje wano bwe zinaabukala obulungi tutandike kampuni endala naye ffe bannannyini kampuni tugenda okulaba ng'oguddewo kampuni endala gw'ogiteeseemu tetumumanyi oba neezija yajja ayera lujja kati ate eyali ajja ayera olujja yakulira kampuni eyo nze bwe ngambako nti bajagala kuyingira omwana mbuuzo zze kukola kiwano nannyini si ku batandisi nze nannyini mbuuzibwa ekibuuzo ambuuza ajja mulaba bayithawe nga nze namuleeta nomuleeta bwe yali ade musanga ebweru onoonyagire taata mbadde noonyayo kalimu sina kalimu osobola okwetika omusenyu nemugagenda wali kakati essaawa eno ate yambuuza oyingidde otya wano era muga nti wanowa nti abangambye tokola ki naye munnaye nze nakuyingiza nedda ebyo tobimbuulira yes nze olunaku lumu naliko ne mukwano gwange mukoddomi wange yafa Ahmed Kasiringi omu ku ba historic ab'amaanyi era omu ku baali abatraining amagye bulungi nnyo abatraining abo n'abasirikale abajjaga ba intellectual aba mukoddomi wange yenzaala mutabani wange asooka n'olunaku lumu ennaku ng'etuluma ne muganda ye Ahmed wavu nga bwe tuluma nnyo keki eno tulina ekitwakola ki naye badde nina ekirowoozo tugende Lwakitula oba namuga tugende Kisozi Seyi bw'abajja tugwe mu kkubo bw'anaatulaba atubuuze tumugaye naye munnaye tuli bubi ajja kukwatibwa ekisabeko kyatukola ki kyantunuulira bw'ati nagamba ona si mukoddomi ntakukimanyi oli omusiru buliizo yagamba bulijjo mukoddomi ziba tyoli musiru ekigambo kyakozesa bwati kuba yali musajja mutendeke nnyo era sinza mweteekako mu knowledgeable no akirikinga first mtu yali yatendekeddwa komando Iraq America so bintu byonna byeyaŋŋamba aba alaba mangu okusinga nze bulijjo mukoddomi simanyi nti oli musiru bwo ne mugalwaki nambuuza abaana bagenda kukuuma Museveni yasooka otulaba babaana nti abaana bagenda tuttirawo awo Museveni ajja kutulaba oluvannyuma nti Akasiringi bamusi neyakufuka ku gaali bamukoze eki ajja kuweereza amabugo era bajja tuziika bulungi nnyo mu bitiibwa naye tujja kuba tugenze ekyo ekigambo saakiddamu nakakasa kyayogera nga kyekiki kubanga abaliyo teryatukola ki teryatumanyi ne mugamuko tusigale tulike tulina akatono ekigambo kyonna ekituufu tetuyinza kutuuka ku musajja oyo abaana bantu batatukkiriza tukola ki kumutuukako kakati kyekyo ekigambo kyeŋŋamba gwe kennyini oyinza okutubaliriga nti abaana balabika balemesa abantu bange okujja abantu obamanyi Mushega omumanyi gyali naye alina ebyafaayo muyita omugaye nti owaayi kino kyoyogerako kyempula oyogera nga si kituufu lwaki buli muntu yenna eyatandika 81 buli muntu yenna takyayagala kulaba ku kibiina kyaffe yakiwuliza naye nga yafiisa baganda be baafa abaana be baafa abakazi babaleka eno babasanga babazaddemu abaana lwaki takyasobola kufuna access gy'oli lwaki nsonga lwaki olaba nti abaali badde batugamba ku bituufu tebakyalina access gye tuli abawujja obunyama mwe mulina access mu abazzukulu abayingira 85 ekigambo kyenkugambye nkireese kigeesinga okitegere ekyomwana ogatoyingira
Mulukumenda munai nkubi 2 se ochiza Besigye yesalawo okwesimbawo. Bwe yasalawo okwesimbawo yatandika okutandika okukola okusingana bannamawulire. Niye olunaku lumu yasalawo agende Kenya. Aba agende Kenya yali akulira CMY bamutanga Nobo Mayombo. Mayombo taata wa muzaala yali bakanoni. Kanoni babeera mbakatuliki. Kanoni babeera mbakristaayi. Bakristaayi. Yamukwasa President Yoweri Museveni ng'omwana mu 1995. Mayombo teyabeerako mu nsiko. Nedda. Niye omwana omugezi ategeere yasoma obulungi omuwulize yayanguwa mangu okulinnya amadaala n'ebitongole ebinene byolaba nti byali so sensitive n'akikulira n'akulira CMY. Bw'akola CMY Besigye aba agenda e Kenya bamukwatira wali bamubuuza olaga nti Balugaye togenda n'ababuuza ndi aŋŋaanya okugenda naga nti Mayombo naye yagaye omukubire ku ssimu yiiyo teyakuba ssimu yagaana teyagikuba naye yagamba nti bwe mba njagala okugenda e Kenya bwe mba njagala okufuluma nja kufuluma n'agamba Mayombo mu mawulire naga naye yakola press conference nti bwe Museveni yafulumanga mu nsiko tebamukkirizanga naye yakola ki naye nange bwe naatuusa ekiseera ekifuluma nakola ki yafulumira mu Gomesi teyagenda naye ng'amuganye mwana bwe naggambye oli yajja ku geeti okuwandiikibwa Mayombo yagaana Besigye gwagaana omukulembeze waffe yafunako obuzibu lunaku lumu nga bwe mutambula yafunako buzibu n'afuna mu oba kamunguluze naye n'atabeera mu mbeera nnungi omukulu yamukolako n'amutereeza n'adda mu mugendo gw'okomandinga ekitundu era n'olugendo lweyongera mu maaso naye gwe baalonda ku geeti okuyingira yamugaana okukola ki okugenda asooka amukubira essimu amugaso onkubire ku ssimu ekyo kitegeeza kakati embeera bwetandika okubeera bwetyo ng'otandise okugamba nti nja kufuna abazzukulu benja okunnyonnyola ensonga z'abali sooka olinda okunnyonnyola abazzukulu ensonga z'abali sooka onnyonnyole ffe Baganda bane batabani bo omusajja ono nti yagala evidence ejinze siwagira nko Besigye kuwagira gavumenti yonna bw'obanga ogiyeekera oba togiwagira togezaako kugenda mu bikolwa bya kiyeekera oba bimenya amateeka nga toliridde ku feesinga bino wammanga oba bw'oba ogezaako okuvuganya gavumenti za Africa number 1 Luzira number 1 Nyango Exile number 2 Luzira number 3 Ntaana Besigye ebibiri abirina tumulinza kimu kati Exile yagikola Luzira yejali asigazaaki Ntaana era Besigye sijja kugana kigambo kya Ssemujju Nganda kye yayogera nti abantu abagala obukulembeze mu Uganda bali babiri President Museveni nani kituufu tewali muntu ayinza kuwaayo bulamu bwe kutuuka ku Besigye ku kyokulwanyisa omukulembeze wa Africa kubanga Besigye talina kyalese mabega Besigye ze dokita professional yaweebwa omulimu ngali myaka 2 agakaniki asobola okuddayira n'aweebwa omulimu Besigye asobola okuweebwa omulimu gwonna mu UN Usaid mukazi we gyakolera buli wamu naye eggwanga liri muluma okumanya limuluma yaleka n'omulimu nga muluka muto e Kenya ogutate gufunwa muntu omuntu yavaire ku nyiri ng'asomye talina ngatto n'abeere Nairobi mu flat ali mu Aga Khan hospital asula mu apartment sose ziri musanga waka afuna omusala ogusobola omuzimbisa kalina e Kampala yavaayo kitegeeza yali alumirira eggwanga anedda sese tayitwanga yajja buzi abantu abasinga obungi kaguta tayitanga ku bantu yatandika kintu kye mu abalina endowooza mwe mulina okuyumba kubanga okuyita oba okakiddwa era wajjanga buli muntu yenna yajja mu nsiko yasiŋŋaananga nnyo resistance why you came why have you come tocha yabeerangawo mu training esooka
bakutunuulira oba osobola okuddayo niyo bayita mu mbeera eyo yonna ne basigalayo. So tewali welcome tusanyusa okulaba tuulaawo. No, happiness yokka yasiŋŋanibwa era abantu bamu nga bejjusa lwaki nkoze eki ŋŋenze. So Besigye teyajja mu nsiko nti kuba yayitibwa, teyajja mu nsiko nti azze gaggawala, yajja kulwanirira ebyo bye twogerako ebyali bikyame mu ggwanga Uganda. Bangi nnyo. Papekos Kuteesa agamba asoma kako siniya fo bamujja mu mmotoka ne bamuvulunga mu bitaba n'afuna omutima ogamba nti bano abasajja tulina obbakola ki. Kaakati bwe banga twasobola okugamba nti tuzze tuyigira ku bakulu baffe ne bakitaffe nti waliwo embeera eyali embi, lwaki ati tuddayo ntujulira nti ate afazaaliko yaddeko ng'omubi omweru. Nze yalabako ku gavumenti ate ngira nti ate ziri zaali beto okusinga ku eno. Yes, nazirabako tebazimbuulira. Nakubuulira mutabani Ssekanyako lediyo wano omanyi weeri? Awo navuganga Beringi 7-6 nekka wansi wa Mbaraka. Kuliko emmotoka 3 zokka. Sajenti oba yali sajenti Abiriga yasolanga wali wansi, be basajja baasokanga ku advanced z'amiini. Alina omukazi mulungi muyitirivu. Afudde atunda switi yawo mumaaso ga State Square. Afudde atunda switi yawo. Beautiful lady. She was a girl by that time. Motoka omusajja yavuganga buli zaayagala zonna. Bano abasooka Amini wanaabeera yali bba. William Street yawo. Afudde atunda switi wa? State Square. Opposite State Square. Edduuka temulimanyi baliyitanga lya Kadingidi. Kadingidi wadda nnyo. Toyinza mutekeera. Kakati siwali kipya kyombuulira mu nsi muno. Era buli kyoba okoze ekikyamu nkimanyirawo. Kubanga omukisa nalina gumu. Nakulira mu maka amategeevu. Nenkulira mu maka amagagga. Nenkulira mu maka agayina essente ennungi eddala ate aga buli sayidi. Agaba kitange bonna. Kitange anzaala obugagga simutuuma butuume akyali mulamu ne ku kyalo bakimanyi. Kitange yafa, eyaddako yafa nga naye mugagga, bato baabwe baali bulungi, twesulira Kampala. Edduuka liryawo olaba kati bagita Park Line yali etunudde awo we bayita Mukwano, kizimbe kiri ku Mukwano Arcade ekidda wano bwe kiti. Awo we nakulira. So siina kipya, siina kyesimanyi. Buli ekize kibaawo kize nkiraba kubanga nze nali omwana afukirira abagenyi. Omwana yafukiriranga abagenyi mu Buganda mu egyo emyaka yalinga ssomero gye bonnyo. Okufukirira abagenyi kwalinga kutendeka. Emboozi yonna yabeerangawo tewavanga mu ddiiro. Omulinda n'amala okulya n'oddamu n'omufuka. Butereevu. Butereevu. Ojja n'omufukirira n'alaba mu ngalo n'alya emmere n'otuula wali. Emboozi ekwajja. Era ffe twabuliranga bannyaffe. Bamaama bakubuuzabuuza owaayi Muhammad ate abadde bazze kukola ki? Maama talina busobozi. Si yabagabula. Atajja atya? Ate ani abalina obbagabula? Ffe nze omwana. Emmere eterekebwa buterekebwa bulungi nnyo nengenda mu kiyungu ne tugireeta. Eri baliira eri bamaama. Eno bakulu bazze batudde mu mboozi yaabwe. Kokeze namba mu bakuli buli kimu kyonna buli kimu ne mutuula wali. So mama abuuza gwe ate badde bagamba ki? Weebale nnyo. So eyo ebanga training. Era y'emu ku bantu abasinga okumbooza mutegeere kino. Nti nze ebimu bye mmanyi saabisoma. Nabitegeera kuva ku mboozi ezaabeeranga wakati wa kitange ne byeyaleetanga abantu ab'obuvunaanyizibwa. Nga boogera emboozi kuba tebaalinanga byama nti bazze kutemula muntu. Ekyo bajja kugaa nti Muhammad Fuluma. No. Baleeta ebintu ebirijja eno ebigasa ensi ono azze kukola kino nga ffe tubimanya. Kakati okutegeera kwange tekwali mabega. Kyovula bwe nzira nenkuba ettooki ne batugamba nti twali bubi nnyo, tetubangako bubi ng'eggwanga. Nedda. Ekyo oliba ofunye pulogulaamu endala. Olimbuuza tukompeyalinga eggwanga Uganda eryaliwo nga nkula n'eririwo essaawa eno. Mmwe gye musiibirira capati. Titwasiibirira ku capati. Nedda. Kikomando. Ate zina kikomando baziyita bbiri supu. Ogimanyi?
ojemanyi kati abaana gye balya Biri supu 8 kakati ejibu eriwo ekyo kibanga nawo ensi tetuukanga okukubeera nti enafuwa omuzadde okulemererwa amakaage kizze guno mulembe. Ensi tebangawo nti ennyumba ennene number 1 State House erijjanga egabirira abantu ekyokulya no tekibanga nawo tekiro era nkiwulanga ekivve abantu balinanga emmere. My God, kanandukeko katono nkuwa katono ennyo. Nalabako klipu emu yali nkole ng'omwami omu ali mu kampeyini oba yagaba pads ojja kunnyamba okinoonyeekaawo bw'aba teyagaba pads yagaba mpale ez'abakyala naye ekyo ekikolwa kye yakolwa mu 7 ne bakibuulira Sula Tezi Kibuuka nti waliwo omwami agaba empale mu kookoowe agabira bakyala yali afiira awo tebayinza mukkiriza nakuddayo bamuttirawo obujuuzi bwa kika kya waggulu ojja otya mukyalo otandika okugabira bakazi baffe ki kati abasajja tewakyali musobozi agula mpale dazini egula omutwalo ogwo ezo empale omukyala ayinza ozambalira omwaka bw'abanga amanyi okukwata obulungi mutwalo ogwo empale 10 kale gigule 10,000 emitwalo gumu 10 batuuka batya okugulira mukazi wange empale ate nange ne ngamba omukyala waayi luka mangu bagaba empale mu sitensenyi oba olemereddwa. Ensi yalemererwa dda kati ensi mukulemererwa nga tetunaba kumanya bano bakiza Besigye bali kuki twalize ntusooka tumanyire bano bazzukulu tubateese tutya tubalekeddewa kubanga bazzukulu boolaba bonna bali mu bbanga kyovula mususiza social media esusse kusurvivinga kikireeta bino byonna kyemuba mulaba nti obubiina bususse bwe muteekawo Modo mu Kampala ekolamu ki nabawula nti bagaba enkoko enaakulabye ogaba nkoko naakulabye ogaba muki enkoko enaakulabye ensi erina modern mu naakulabye otundiramu oti enkoko 1 kilometer from the post office nti oluna nkoko ensi ngeri modern bwetyo kakati ebyo byonna tukuumidde abantu obutakola ki kati back to the point ku Mr. Besigye atunuzza abantu gye balaga ekyo si kirungi gye tuli atunuzza abantu gye bateekwa okukola ki ekyo ku sayidi yaffe tekiba kirungi kyekimu noono omwana omuto Kyagulanyi abazzukulu bano kyova olaba buli kiseera tuwandiikira bazzukulu Kyagulanyi naye batunuddemu bakubiramu ettooki abazzukulu lwaki mudimandinga mukaabira Besigye tebamukaabira Besigye muteeke mu kkooti avunaanibwe oli yagambye Besigye yabadde afa enjala ani yamugambye okulya Besigye kasita bamugambye nti ogenda kuwozesebwa eno kiyali ayagala kuvaawa eri tewali baddewo ddakiika n'emu abasajja abo be mutunuulira mu mutima bakaaba abo balamuzi ba Kotimaso abo bantu nga ggwe asirika awo naye nga talina kyakkola kubanga buli omala okubeera omusirikale waliwo ekikukuumira mu mbeera eyo tewali kisolo kigonvu ku nsi kuno nga musirikale yes abasajja yali yamagye n'akola obusirikale yali mugezi muyitirivu kubanga ekisinga okuba ekibi mmundu naye ate omuntu omwajja mu balakisi erimu abantu 50 mwena nabagamba mwebake ku ttaka muteeke wali mmundu n'abasobola kibooko emu ku omu n'amaliza n'azibakwasa buli agikwatako neyebaza Sahamani sana afande kakati yo discipline kyova olaba nti buli kintu kyonna ekisinga obungi twagala tukifukire mu Kotimaso Kotimaso nja mugamba kino kinjagala kiza Besigye tafuna bbeeyi ekyo kimala songeraku kinene si byakugira tewali kiddaawo Kotimaso gyoyogerako nali nsi nkimanyi nti kooti nakyewuunya juzi wano ng'omukulu agamba nti disciplinary committee tebangako naki tesiba yadde muntu lunaku omulimu omukulu kukuwa kuwera naye ate esala n'ogw'okufa kakati bw'omala ogiteeka mu kifaananyi bwe kityo
abantu bayinza kugyesiga obanga agamba nti yokkanga baana buli abaako kyayuuga oyingira waliwo kimanyi kyova olaba nti ku mulembe guno abasirikale batono nnyo tebayinza kukola misango tekisoboka kubanga kkanga baana akola ki si kibi ku ekyo negiteeke mu mateeka ate mateeka yalibaddeko eyo kooti ng'etuulako balamuzi abatuufu ddala kubanga omulamuzi bw'aba yasoma amateeka tegatunula wabbali omulamuzi omutuufu asiba ne mutabani we ayinza mutabani wange balese muki gundi jangu ogutuulemu niye omulamuzi omutuufu agumusalira bajjajjaffe ku kyalo basalanga emisango nga asingisa mutabani we omusango nga against omupakasi n'asingisa omupakasi omusango n'omupakasi naga kituufu omusango gunsinze eyo ekkooti gye bayita eyaki ey'amazima so abantu bano bonna tebakaaba nti kiza beesi bamwetaaga banoonya mazima bwenkanya kyekikulu lwaki olwana nnyo okulaba nti kkooti maaso ebaawo bakugambye mu myezi 3 gye bujjako omwezi gumu 2 eyinza okudda lwaki neongesereza ezisukka emyaka 8 ez'electoral commission tozizanga kino bakisaze omwezi okutasukka gumu 2 olwana kikole ki interest eri mu ki lwaki abantu batandise obutatwesiga abantu obutatwesiga fe abatandise okukula ebyetukola bye bitandise okutuyenjebuusa noono muzeeyi akoze kino ekyo kibuuzo kinene nnyo naye naawe tosuubirwa kukola ekyo kinene nnyo weebale nnyo kakati bwetutamala okutandika okukola ebintu ebifaanana bwe bityo abantu bajja kwongera obutatwesiga notulabira ddala nga batulabira notuvuula kubanga njagala okubuulira waliwo abaana kati abatandise okwogera ebintu ebitasanyusa nange ebitansanyusa babyogera ku bakulembeze babangi nnyo bizibu bibeerawo bamayiga olengeri gye babavumamu omuntu asobola okukola ensobi naye waliwo the way nemusobola omufeesingamu naye kati sosometi yabwe gyotunuulira abaana betukuziza tubakuziza tutya era bavumye Dino na Lweso naye n'avaayo nga yagana kaba mazima olw'ensonga betugulumize beebo product ey'emyaka 40 yeeyo product ey'emyaka gya mwana ng'enare yeeyo yennyini gyolaba ne Lweso aleme kwewuunya talina kukaba mazima akabira bwereere fe product yaffe ku kyalo nze ebintu byenjogera nakugamba njogera kyennalaba kyennawulira nga kiri mu nnyumba kyennakwatako ne kyennakola byennasomako bitono bwe twali tukula ku kyalo omuntu yajjanga n'akuyitako Saalongo Kaggwa njogera kuba Kibuuka baalinga banneyiba baffe naye ng'odduka emisinde osobola omusanga nga ava kagaali ku kasozi osobola okusereka eggaali ye aba agivaako bw'ati akuyiseeko agenda naye buvunaanyizibwa abo baakutendeka ddukka omusange nga yakava ku ggaali omusindikira eggaali kati ate ye bwakuyitako ayinza okukendeeza mu sipiidi nga bwakulinda n'akavaako nga bwatambula bwakulinda alabe bw'otajja mwana tajja kubaamu kantu era n'omukulu akyogera ayinza n'okukuwa kibooko nasi yakuzaala ate n'omwegayira obutogeraka naye ng'ekikkubya ki akuyiseeko n'ogaana okujja okudduka ate n'amaliriza takutwala kati product yaffe yali ndala kati eno product bano gye bakaabiramu ey'abaana social media ge magoba g'emyaka 40 mu mpisa geego mu bikolwa ebisinga okuba ebibi geego eyo bwe tumala okugyayo mu baana bebakuze ate ne tudda mu bikolebwa omwana takyamanyi nti asobola okwekolerera omwana takimanyi ku kyalo nti ayinza okugaggawala ng'ali ku kyalo nga akoze bukozi okitegedde omwana olwatubateesemu bakita theory
omwana ng'akula ewaka n'alowooza nti bw'ava awo alina kusula kololo. Kololo tebasulayo busuzi. Omuntu n'agaana okuzimba waajya n'agaa nti nze kankuŋŋaanya sente nja kusula kololo. Sente ne ziggwawo mu myaka gy'abaddewo nga tutaziimira kuzimba. Nze banzaala Naakulabye kankuwa ekizampu. Naye nayita Naakulabye nga sijaawo. Ne mpita Kamwokya Wandegeya. Kamwokya ne muyitamu. Ntinda ne muyitamu. Kiwatule ne muyitamu nasibirawa. Namaliza ennyumba yange gye nsooka okuzimba nga ndi Najjeera. Gye nalinja. Togamba nali saagala Kamwokya. Nali njagalawo nnyo. Yes. Ate nali nsobola okugenda naye nga saagala Kamwokya eno mu kifumbira no. Naye Kamwokya awali reasonable. Nali sikola ki. Kati olwaleero abaana takyayagala ekyo. Afazaali agende ayingire mu siraamu yeebaka eyo. Oba kapangise mu apartment ey'ebbeeyi. Katonda bw'ali muyamba n'afuna aligula. Bwe zirigaana alibonaabona. Kyova olaba nti n'abantu bakaddiwa bali mu kubonaabona okuyitirivu tude. N'osanga omuntu yali navuga nti zaalagawa. Naye mu kubeera teyazikozesa buki. Kakati gavumenti yaffe obukulembeze Katonda bw'agiwadde emyaka ana tebukozesezza bulungi. Tebubalansinze. Obutabubalansinga ze zino ansa z'olaba eziriwo tugenda kugwa mu baganda baffe mu bulago buli lunaku. Obadde oyogera ki gwe Besigye genda munda. Si yekka. Kino nikyogeddeko ne ku social media endala. Ne ngamba nti abakulembeze bonna bali mu paalamenti, Ssenyonyi, Bampuuga, n'ab'enara bonna mmwe baserwanyi baddomba aboogera nga ki mugende mukole proposal muyitebe y'abasajja mumuwe ssente muteeke omuceere eruzira 226 political prisoners Kamaala eggwanga lyonna. Eyo kooti maaso giraba. Tegenda kusooka kutwala balala. Etwala ffe ab'enara mu ffeeffe ennyini. Eyo tugizzaako. Omukulu Amama Mbabazi y'omu ku bakulu abantu b'e Nakakasa President Museveni omu ng'oggyeko Bakategeya bonna nga bamaze okwawukana eyali namba 2 era gwe Nakakasa ndi Mbabazi alina okufukalina eggwanga namuteekako ne mu ndowooza yange. Olunaku lumu President Museveni yagamba nti omuntu gwe nsinga okwesiga ye Mama Mbabazi mukubira essimu ku 7 gw'ekiro aba awulira tanywa mwenge ali soba aba apulaningira ggwanga. Mbabazi ye civilian yekka mu ggwanga Uganda eyalina leediyo y'amagye ewaka. Leediyo y'amagye ogimanyi? Radio call. Eyo communication. Tebona muntu amekomanda Barakisi President Museveni gyebeera. Kati kitegeeza ye communication yagifunanga ngeri wakka Kololo. N'amagye ne gatuulako ne gabuuza lwaki gabuuza Museveni lwaki ono alina ki. Leediyo yaffe civilian yabaga nti agwanidde okuba nayo. Kuba alina nnyini magye. Tebana kibayiza kukola ki? Kuddamu. Mbabazi n'ayisa Public Management Bill yagiteekamu omutwe nga Prime Minister yamukwatira jjinja. Yagiyisa. Olwo bwa Prime Minister abuvuddeko. Bamaze okwawukana ye yagiyisa Public Management ki yamubakira jjinja. Okumukwata bamulaga etteeka ye. Kaweesa yennyini yamukwata. Kaweesa ate yalimu okutegeera. Naye singa alimu omuntu omulala naye obujozi yayagaliga akasajja mukateeke ku mpingo. Naye Kaweesa yalimu okukola ki? Yamunnyonnyola ne muganda wange bosi wange nti ekyokukola tewali naye nga munne bwenkuwa respect badde nkusaba oyingire muluka tugende. Mbabazi mu kutegeera kwe talinga Besigye murafunesi Besigye musajja ali so rafu yakkiriza n'agiyingira bagende etteeka lyakwata ani. Abo bonna aboogera ani asobola okutuuka ku kilaasi ya Mbabazi okuba ne leediyo ewaka ey'amagye taliiwo. Mbabazi bali ku peegi yemu yagivaako dda. Kateegaya baasoma kibiina kimu kya Mate Primary School. Kateegaya myaka 7 yize kisenze myaka 8 agamba Kateegaya nja kufuga eggwanga lino nga alina emyaka 8 kya Mate Primary School yeyogerera ekyo ekigambo. Kyobola omuntu ayogera ekigambo ekya mutya nnyo ne tunyefunze yakyogerako Kasese eyo olaba nti naye bamuteekako nnyo omukono nga gw'amaanyi. Tuyina abayogedde ekigambo ekyo abaana dream nnene
Gaddafi yakyogerera mu ssomero yafuga eggwanga. President Museveni yakyogerera mu ssomero. Pol Pot wa Cambodia yakyogerera mu ssomero. Waliwo omusajja omulala yali ani naye yakyogerera mu ssomero. Ne Galanga yennyini yakyogera ewa ng'ali Tanzania bonna bamaliriza bafuze ku ki? Yes. Kakati abo weeyogera ekigambo ekyo omukulembeze abaakutunuulira nnyo movements zonna baaziraba bubi nnyo. Kakati njagala mumbuulire mmwe. Omukulu ow'Ekatoomi yagula enkofiira Seppeewo ng'eyakaguta. Ndowooza temwamulaba mwali bato kandowooze. N'entambula gye yatambulanga n'engeri gye yazoola amaaso ng'ayogeranga mu Pulezidenti Museveni njogera ku Bukenya. Empingo baali bazimuteerako wali. Sajja n'adduka emisinde yali akulira abamutwala n'agamba omwana muleke tumuteekako mpingo agende ne mu mmotoka ye. Naye nga baali zaali zimulumye Vice President. Kakati gavumenti eno bwe mbanga mugiwagala bimukola mutunuleemu gyotega amaggwa bagoba gyokola ki? Gyodda. Muleke kukola mateeka nga galina amaaso. Amateeka galina amaaso mabi gajja bakwata. Kati mwenna bakola amateeka mu kifo ky'okukola amateeka agagenda okukendeeza ku kigenda okubeerawo ate mwongera maanyi koti maso kuba gegenda kudda. Yo tegenda kudda kubanga nze nakugamba ndi mu ggwanga Uganda omuntu yekka alina obuyinza ali omu. Gana amasiga asatu galina kukolera ku interest y'oli. Kyova olaba esiga judiciary ne parliament birina kufolowinga oli kyayagala. Bwe kitatuuka tokola ki? Kyova yagamba nti yeewuunyizza ensala. Weewuunya otya ensala nga kino kitongole ekikwasisa amateeka ge wakola? Omulamuzi takolanga mateeka. Omulamuzi ateeka amateeka ge mwamuwa mu nkola. Parliament yekola amaki? Amateeka. Ne bagakuweereza gwe president ogateekako omukono. Kati etteeka lye wateekako omukono ng'olimanyi. Ono alyogerako kyati mugamba nti weewuunya. Kitegeeza oba omaze okuwamba constitution mu mateeka g'eggwanga Uganda oba omaze okulya mu constitution oluku. Ali mu constitution oluku guba musango. President Museveni aba alina omusango okwogera ekigambo ekifaanagana bwe kityo. Ku constitution eyiye. Esebo. Mukunyunyulako olaga nti kubabadde naye bonna tewali n'omu amutegeera wadde amumanyi. Sitegedde ogambe ki? Mukunyunyulako olaga nti kubabadde ne President Museveni bonna tewali n'omu ategeera page kwa President Museveni ekitabo kyasoma tewali amanyi tayito yakyo. Ekyokubiri tewali amanyi page kwali. Kaguta mu bintu byonna Katonda bwe yali atonda omuntu yamutonda nga buli muntu ayina kyayina okuba mu nsi. Kaguta Katonda bwe yali amutonda kyali kyeyamutondera era n'akikwata. Kyova olaba nti abadde successful mu bisinga obungi. Sigamba nti abadde afuga bulungi nsi, nedda. Tabadde kufuga nsi eno Uganda nti agifuze bulungi okumala ebbanga lyonna, wabula yagwa mu kiti kyekyo Katonda kye yamutondera okubeera. So kati akola ekyo Katonda kye yamutondera okukola. Yes. Nsonga lwaki afusobodde okufuga Uganda myaka kati 4. Naye nga tagifuze bulungi. Aha. Uganda gifuze bulungi. Tewali nsonga yonna mu Africa n'ofuga ensi myaka 40 kilomita 2 mazzi. Ukraine ne Rwanda ne muga nti Uganda efe enjala. Sekanja ko Ukraine Ukraine ne Rwanda ngeri mu lutalo mwaka mulamba. N'ogamba nti Uganda efaaki enjala. Ukraine evayo kasooli. Wavayo nga ndowooza. Kasooli gyava? Ate ettooke. Muwogo. Obulo. Lwaki mufe enjala? Ng'ofuse Uganda emyaka 4. Kitegeeza ye ekyokufuga okubeerawo ekyakimanyi bulungi nnyo. Naye ebisigaddewo ebisinga obungi bimutawaanya. Kyova olaba namusabako omulundi gumu singa kisoboka yalifunye executive director. Owaki? Avuga addukanya gavumenti. Asigale ku security nga ye. Eyo ye. Security ki? Ye. Nebi nebisigaddewo byokulaakulanya ensi yalireese kwa kantu wano mu ggwanga Uganda abazungu baali batuwa ensi eno mu 1987 baali bamusabye bamutanga Simpson
yatandikawo company gye bayita Uganda Development Company UDC, Uganda Corporation. Kati omuzungu n'abeera ku by'okufuga n'ateekawo omusajja eyakulaakulanya eggwanga omuva Kirembe Mines, Uganda Railway mweva, ekyuma kya Tolo Cement, Tampeko, Uganda Hotels, ebyo byonna byakolebwa executive director. Teyali governor, teyali president. Babikwasa Obote n'atandikira okwongerezaako. So kisoboka kyenjogerako si kipya. Kiga nti mu 1947 company lwetandika. Tutandika ne company esooka Tololo Cement ng'ekigireese kukola cement wakola ki? Damu. Abagigula mu 54. Kikyaleesa ki? Kati company muzifa. So omuntu ajja kwebuuza ate president abeera president nga tulina executive director kyali kibaddewo. Twali tufugwa abafuzi b'amatwale nga tulina governor atutwala ate nga tulina n'omuzungu eyali akola ki? Eyali akulaakulanya ki? Eggwanga. Era yali kulaakulanya. Kati ekyo kisoboka. Katonda tayinza kuwa byonna. President Museveni ebintu bingi abimuwadde bingi naye ebyokulaakulanya ensi byo nze ku side yange mbitunda tebikyasoboka, tajja kukisobola. Kiri late by the way first of all. Kakati bwe tuddayo kono ku nsonga ya Dr. Besigye, ebibiina by'obufuzi mbira bisobodde okutuula. Kino kisobola okugatta political parties eziri ku ludda olwabula gavumenti, nalabyeko ne Jima Akena owa UPC nga kutte kuba agenze ku kitebe kya NUP okusobola okutema entotto okugjayo Dr. Besigye. Kino ekya Dr. Besigye beera mukomera kisobola okugatta opposition political parties. Ne bwe kiba tekigase ne balina okusigala nga batunuulirwa mu kifaananyi ekimu. First of all Kena bamugamba we NRM. FDC yagenze. Najja Nankumbi. Najja Nankumbi teyagenze. Jema yagenze. Jema nayo saagirabyeyo. Nayo PPP, CP, UPC, ne ANT. Kati atageze FDC. FDC Najja Nankumbi. Ye Katonga yagenze PFF. Deputy yabaddeyo. DP weri. DP weri. Yano batimawo. Eyo NRM. DP stroke NRM. Teyinza genda Katonga. Teyinza genda Wagundi. Wakyagulanye. Nti kisoboka. Jema nayo saagirabyeyo. Ate mubakulembeze katulaba ng'oyo mukulu mawu. Omu ku bantu byasinga okukyawa balinga babiri. Yakyawa nnyo Lukwago. N'akyawa nnyo Besigye. Nnyo. Ne bannamboozi bagendera okwo naye nga bano ababiri. Bo yabakyawa nnyo. Kakati awo tomusuubira agenda eyo. Era bw'aba agendayo ekyo kinaali yeewuunyiza. Nze obutagendayo si kyewuunya. Niyo gendayo. Kyekikola mawulire. Omuntu yalumya embwa gaba mawulire naye embwa erumya omuntu tegaba maki? Tegayinza kuba mawulire, eteekwa kumuluma yonga embwa. Kakati oyo butagenda. Kati ekyokubiri abe Najja Nankumbi bwe batebagenze nabo okusinziira ku birikika naye eri FDC stroke NRM bayinza okuba nga tuli mu kitanda kimu nabo nga nabo tebakyali ki independent mind. Kati UPC ng'ekibiina kirimu okeno oyo si omusajja yali badde mu by'okutegeera ategeera. First of all yakuzibwa bulungi nnyo by the way. Oyo omwana yakuzibwa kitaawe ne maama we babakuza bulungi, tebaali bantu babi. Miriya yakuza bulungi abaana bino Obote. So Akena ayinza okuddamu ak'obuntu yadde tawagira nnyo NUP naye alina okulabikira mu kifaananyi. Exactly. Ekyo kyo oba munda alina kirala naye ekyo alina okuzanya geemu eyo egyefaanane bwetyo. Ekyokubiri politiko za Uganda teziyinza kwegatta kubanga buli emu erina agenda yaayo. Yes. Tulina ebyo byebufuzi mu ggwanga Uganda nga ye buli President Museveni bw'anaaba avuganyizza nina okuyitawo ntambuza emyaka gyange 5. Abo nabo nga ba political survivor bayitirivu. Nitubeerako ne ba political people ng'ekigendwa kya babaza bubaza kiki ekiddako. Nitubeerako n'abo abatono ennyo abayinza ogamba twagala okukyusa ki
ekyo nkirabirawa abakulembeze bano bwe baba bagenda okukola kampeyini z'obukulembeze okuleeta ebibiina by'obufuzi bijje byesimbewo balina we balina okwesimba abakulembeze baba nga bali mu kibiina eki bali mu ndowooza egi tusobola okubeera nga twawukanya ebibiina naye nga tuli mu ndowooza emu twagala kujjako Pulezidenti Museveni